Njagala kuddamu okubaniza on my YouTube channel. Make sure you subscribe obanga tonnaba kusubscribinga kubanga simanyi bana ekyo bolinda. But anyways, olunaku lwaleero ate nkuleetedde Bad Black. Mujjukire olunaku lw'eggulo omukulu President Museveni yavuddeyo n'addressinga country about coronavirus. N'atubuulira the do's, the don'ts, temulina kukola kino, temulina kukola kiri eri, ate kino, ate kiri eri. Mmwe mwabaddemu n'okususpendinga ebintu ebisinga for 30 days. Bomba nga mwawulidde bulungi abasobodde okubiwulira. But then ngera abantu munnanga abamu abakwatagana ne Uganda yaffe abatuuze baffe. Mulimu party emu gy'ataakoonyeeko ey'abamalaya. So munnange mama w'abamalaya, senga w'abamalaya, yes, yagamba senga w'abamalaya. Bad Black avuddeyo munnange as a concerned citizen. Nagenda ku Twitter handle ye n'awandiika nga obubaka buno abusindikira eri President Museveni era nga amwebuuzako. Ng'amugamba how come the president didn't mention us bamalaya in his yesterday's statement? Does that mean fe bamalaya we are free to continue with our daily businesses? I'm confused now. Olaba nange Bad Black ajja akazunke mukulu Mr. President omukyalo oyo yeetaaga okuddibwamu. Yabuuza byonna byonna bye wamentioninze okwabadde okuclosinga amasomero, okwabadde gatherings, public gatherings, obutaddamu kwegamba ku meetinga, church ezi zonna ne bazibaninga for now. Buli kimu ekisinga obungi naye bamalaya party eri tewagikoze eki, tewagikonyeeko. So munangaze concerned citizen Bad Black avuddeyo ne yeebuuza fe tukole tutya, me am confused, what should we do Mr. President? Nga tuziza ekyebali ate munnange gye wavudde n'omukulu Big Eye Star Boss mujjukire bulungi munnange avudde yagala naye kwesimba obula nga jidde mu kibiina ekya NRM nga bwe mumanyi bulungi era yavaayo munnange ku Facebook page nga bulijjo mumanyi munnaye yatu updating in case of anything. Yavaayo na posting nga gamba I'm contesting for the seat of the national chairperson NRM Youth League. But I will serve all the youth in Uganda at large. I will not discriminate. #Big I. Wabula mu comment ezimu ngera bobimanyi obulungi nti babala babeera mbumoli nga bakola ki nga balaba gye wavira n'omukyala nalongo donzera nga mumanyi yetasirika bw'obaba w'ensonga yonna yinzo alina okujja n'agirambululako n'agyogerako kwegamba n'agifumintiriza. Era munnange gye wavirayo ku mukyalo ono mujjuke tebakwatagana bulungi olw'ensonga zaabwe ngera muzimanyi bo tebali kwatagana. N'avaayo na posting n'amuddamu n'amugamba nti first serve your family then come back serve the public. If you can't even know where your babies are buried, how will you help the helpless youth mothers? Obukulembeze butandikira ku family maka wova, not on Facebook. Anyway, tujja kuddira after coronavirus. Just being honest, you can block. Okay, so kati munnange byebyo nno ebikwatagana ku Big Eye wamu n'omukyadonzera bo tebannaba kulima bulungi kakanja. But then Big Eye tukwagaliza buwanguzi bwereere bw'obanga ovuddeyo mukama naawe okukwatirako osanga n'ebinayitirako eyo. Anyways, let me some other time. My name is Sandra Lian. Make sure you subscribe.